botuyingira mu sex bule mwabeera anyumirwa kituufu omukazi ofunamu n'omusajja afunamu wamma bagambe abasajja balowooza be bafunamu ate n'abakazi mulekerawo okukanda abasajja ssente abakazi balekerawo okukanda abasajja ssente mukoze sexy omanyi tulina obuzibu enneetunda yaffe eyawukana sigambe nti ffenna kubanze seetunda ne mama wange teyeetundako naye neetunda y'abakyala abamu eyawukana waliwo omukyala ali mu maka nga kimutuuzaawo kameeza era nga loleka ettano tasitula mutwe nga loleka omutwe otasobola nti bebi kulikayo ekya bebi takikuyita obadde okimanyi nti waliwo abakazi abali mu maka nga yalina kye yabalawo abazeewo emyaka gyeno omutambuze ng'atereka kameeza ke kuvaawo nina mukwano nga mwita kuliva yayagalako omuntu omu yayagala serebu wala muntu abudumulasi kamwogere naye yali tamwagala yali ayagala ssente kutuuka waalaga n'azaalawo n'omwana naye nga tamwagala era yatuuka lwe yasiba ennyumba yalekamu kisiimu anandaweza yabudumulasi yazitwala yasiba buli kintu okuva ku lweyo olwera yalutwala yaleka kisiimuula eshengeza bino bye bayimba yajja nakaveera lwaki aleeseroole bituufu omusajja abe omukazi agenda mu maka g'omusajja n'atuuka n'okuzaalawo omwana nga tamwagalangako n'azaala nawe naye nga takwagala nga takwagala amanya nti wano wembeera mu myaka ebiri neewogomawo nzaala wakaana kamu naye nga abalaba bala famire n'agamba musajja ono tanyuma tammatiza naye ate famire yaabwe ngagga bwe njibbamu kino nenkolamu bwe nti nenzaalawo omwana ne batega akaana kamu kasobola okundabirira oba nja kufuka problem ng'akaana nkabbirako ssente kakati ebintu ebisinga kati ebintu ebimu nanga temuneeyanzijidde ebintu bino byawukana kakati abakazi beetundira ddala enneetunda y'abaana bayimirira ku street yeyawukana ate tulina obuzibu mwawule abakyala n'abakazi enjawulo y'abakazi n'abakyala byawukana omukazi ono omukazi abeera ewaka omukyala yeono gwe baleeta oluusi namala emyezi 5 omwaka gumu yajja kukyala yajja nakaveera mubbi bubbi oyo mukyala yajja kukyala tolowooza nti buli gwoyagala oba gojjirako engoye aba akwagala naffe tulina ebizibu ku basajja musajja akeera nakwegombako obwegombi nagamba omuwala ono amaaso ge ngaagadde just amaaso oba oli akwegombako njogera kazi banneegombako akazigo oli ngaalaba akazigo kangaako akakoma akafaananyi n'okitunuulira n'amaaso najja kuluma nomugagala ogenda kakolako ki katonda yeyakampa mugenda kunkola ki gomanyi abakandekaho nedda omusajja ajja kudumira muno omutunuulira omuganze ogenda kunuma oba kunfiirako nakwasa nennaku so ebintu by'omukwano bintu bizibu nnyo tebabiwabula ssente ne sex byawukane bitya buli lwogenda mu sexi ng'ogenzemu n'endowooza ya ssente togenda kunyumirwa ne laavu togenda kugifuna kyova ola tubeera n'abantu naggama nze situukanga na ku ntiko lwatuukako n'afa n'asanyala n'okusanyalala n'omugaa totuukangako nti ye simanyi batuuka ku ntiko kitega tafunanga kusanyulira ku nsi agenda nga ayagala ssente ekirala tulekeraawo okujajinga abasajja nga tubaagadde lw'ebyo bye balina era ogenda kweningapo nga toli musanyufu mu bulamu bw'ensi mu nsi yonna ekintu ekisasinze ku nsi kwonna ku lukalu lw'ensi okubaamu essanyu ye sex n'oyo omuntu gw'oyagala twali tukebera zi size twanditegedde nti katututte penso ono sausage anti ebintu bizibu osobola otwala penso ate neekunyumisiza otwala sausage nayo neekunyumisiza naye bonana batutte penso betumanyiko tebavaayo yawula okuvaayo yagenda ye atya engenda ye kyali kiki nedda obunene bw'ekintu si kwe kunyumisa n'okuwoma kiringa nga nti kalaba tulina abasajja ndabayo tulina kayima ayina omutwe guwa n'omusolo bagujjako ne layisensi ne tuba ne bukenya
bannange alina omutwe gulinga olubobo togamba lusingo lwa Shafiki Kayime waffe naye nedda bonna simanyi kakati bw'ogamba nti nno otutono okubanga omaze kupimako osobola okutuukayo ne kikufuukirayo leke nga kye bapimye kiri awo kisa kibotte kyebafu kiri awo kibotaboota bosibosi newejanga singa neridde ka sausage ate abantu abamu munenya abasajja naye nga ate abakyala fere tumanyi nkozesa y'abaami omwami asobola okuba nga si munene mu butonde bwe naye nga ate osobola omuvugira mu sitayiro yonna n'omatira nga gwe omukyala naye n'asigala nga musanyufu no endowooza we kugamba kuba tomanyi nagambe nti atamanyi tamanyi nti tamanyi ngambe ngeje machikwamu weba ngofuna wasose no nalabika sharp gwengudde kadduke nedda kati kambabuulire mwani yabagamba nti nabakyala abakyala mwe kama mwine okunyumirwa n'abasajja mwine obanyumisiza anti omusajja alina okusooka okuntusa ku emyaka gy'olina tonyumisanga ku bbaawo ng'ayina ennaku abasajja batomera kati mbasaasire bulira munanya nnyo abasajja nti gundi yanobye naye natuma nti omusajja abadde aswata nonye omusajja ayenda okufa obufi kyova laffe baba baffe tebenda wali omukwatidde kwani anti alabako mutulage feesi anti agenda natunnya abakazi bonna ng'ensi yonna agiyina eri wange fuuzigaseko omuteeke ku mutimbagano tewaliwo ensonga lwaki muteekako kuba wange samagalya public nze namweyagalira anti oyagala kumanya oba no lwaki muteekayo ago ge maro gembagamba n'obusamaavu oyagadde omusajja wo mutadde ku mutimbagano bwe bamukutwalako n'otandika okuleekaanira ensi namba ani yagamba omuteekeyo muyina ekimama mugende mujja n'owaanawaana n'ogamba bannange nzera bba wange kiringa abawala ojja muva mu sex ne bbaawo n'omunyumiza bannange omusajja era kyeyankoze era bannange nze nga mukazi munnaga bannange singa nange abinkola ng'atandika bbaawo gwe wabireese ng'atandika mukolakola buntu ng'atandika okwemoola ng'atandika kusomba bujaani nga yeetega olugira nga nemmasa ekwatayo oluusi nga bakonozaako nga mukwano gwasinga akusinga n'obunovu ng'osigala mu bbanga nga totandika okukolima kakati nze oyagala nkwata ebbanga muteeke ku platform bagambe nti yoono otukakasa tumanye agamba lusigaina ne katonda yanyamba n'emyaka gye nnina gyegyo ne gye nfumbidde ovayo ku mukazi amefumba emyaka 15 nga kati olw'omusolo gw'akameeza ogwaki saayingira tenda ya bubbi kitotegeeza tebalina tulekera sente z'akameeza mwina amaala bakazi levo yange bagiwa akameeza levo yange bagiwa akameeza baineze sente zibeera ezakikazi levo yange ebeera kontino kati balekewo zaaki kufumba kuki okufumba eki emergency okwerabirira byebiki kyova olaba mulina obunafu mu bwongo era mukyayina mayindi eri egamba ye mayindi y'okwetunda gye nagambye wulira tannakuvaamu netundayo yekunafuyiza kakati gwe n'owokustuti alamula mulina njawulo ki omusajja yenna bwe bayita omusajja obuvunaanyizibwa bwe ewaka bakimanyi bulungi amanda gaasi emmere biki enva abyeta waali tuli waka emergency nkola n'omusajja wange akola ate kyala si busente bw'akameeza si levo y'akameeza ndi levo y'akawunti kanamba munnange zo siri mu levo za bumeeza simanyi na bumanya ate ne wange teri bumeeza ffe tuli ku akawunti agenda nga bebi watunuddeyo ngamba it's okay darling ngoloba no mufune kulava ensi ebanyumire mwina buzibu mufune kulava ensi ebanyumire tewali katonda yabigera manyi kyenjagala yiga bakwata omusajja otegeere ensi ekunyumire no omusajja alinga bebi nze waka wange bba wange bebi first born ne second born ate manyi nekyayagala nze bba wange omusajja tebamumma endowooza anti ogozinza oba toliimu nga yayagala
Anti katonga anonyawo Bina Beibe walinga totandika tuolomera. Onyumidde. Bana abakyala abali eyo tuve ku level ya kameza. Anzira kuyanga si ya kameza my friend. Lero kuva n'olwalera Ebyo byabali bannagundi munnange netunda yabo yeyo ya layisi. Tufuna account. Ne wafa tali bumeza nze wange tali bumeza. Bedroom yange tali mu kameza. Kati byebiki. Ate na kameza kata ba wange nina okumusa okuzuukuka omwami wange avaka nga ide breakfast nze muwachi ayite bamumpera chai ne musibako baby ne mwaka peg ne mga darling mukama kwa mukisa kulembere nino muwo mukisa nze nzigula oluggi kakala ate nindedde omumeza nkunukire n'ensingo zinanuuke byebiki kitulenda mumeza waffe. I'm very sorry. Omanye no show ekuleterwako aba Equity Bank. Okay. Era munnange oyogede ku kyakameza n'enzijjuki. Anze atefu muna ekintu tuna mu Equity. Hetulekerawo ebintu by'obumeza Nze sire voza bumeza nga Equity Bank aweli. Mu socks. No. Onyiga bunyeze no. Bateeka sente mu bulega. Obera na account mu Equity Bank. Yes. Obumeza tubogobe. Ekirala. Obumeza mbogobye. Immediately account bajiggula. Equity Bank eri awo ngogamba mbate dadi no. Sente baseka ku Equity Bank. Wata na miezi ngana naga mama. Yeah. Kusumulula ka box tomanya nyinizo. Ngatene mayako kabiza. Ningo chazitereka mu box. Taziba zizo. Sasa nabakategula. Kakati Equity Bank eri awo nga godawo mbuno musimanyi. Bukameza kati akonkaiza akaka. Ne Agro Bank aweri. Swala buli lunaku lutanga musoro gwa kameza. Sente za transport. Katola banga mmwe teka kuleveyo. Ogati sente zibeera ntono. Mmwe teka kulevo. Lwakwanga za account zibeera nyingiko. Sente za transport nzagala ku account. Kakati transport ogenda otewa omusajja nga tolina transport. Wanonyeyo ki? Amunanga sente zibaza kikyotegeeza. Muganda wange. Kufika kubira bana abasajja tebagaba. Njagala okutegeeza kigambo kimu. Sente kasinaba kujjawo. Katonda mulaba. Chovola Katonda mugezi. Nakugambye okutegeera siteeka tesikwabuwaze nti buli muntu ategeera. Ogende wa musajja nawe ogenda kufuna ssanyu. Osobola tuukayo n'akuzza n'ovaayo nga tofeesa. Nakuzira. Nga lwaki onzira nga bwo. Nga lwaki akuyita. Gwe teweetwala. Naye wali olabyeko omukazi ng'ayagala apara kijaba nayo. Wali omulabyeko. Nabalaba oli wakoza mu. Lwaki oli My God. olimba. Kati omukazi abeera mu iti. Iti omukazi wayingira iti. Iti y'omukazi esinga y'omusajja 100%. Let me tell you something. Omukazi wabeera mu iti omusajja takituukangako. Kuba omusajja asobola okukakana mu mbeera yonna. Naye omukazi kasita abeera mu iti. Atabuka. Nkutidde. Soko mbulire gwotabuka otya. Ani. Nze Katonda munange yankola bulungi. Senakugambe nze nino ekyange nkirina. N'omusajja yali anoonya yakizuula mu nze. Kugambye ensi yonna agiraba ng'etudde wali eri wali. Tonabe tugamba abukodyo. Goza oti bambita fulufiga. Ondaba ne pine ddene ngeri lyo. Mundaba n'akabina nga kakusasira. Lwaki nze fulufiga? Ate njagala ommanya. Kyekyo mukyuzi kyekyo. Mukyuzi. Kashikali kanoga. Obuwomu nze ndi muwomu. Mpulira. Nava mu kuwooma nenza mu kuumuuka. Nange neetya. Naye muna ekineewuunyisa nti munnaye Munnanga ffe ebikazi nno nga twawoomye. Gojoyingire magaga abagagga agasinga otegere olaba abaliyo. Kati kyenjagala kirabimanye. Oli bya biffe bimuyita biffe. Siba mmwe basire queen abantu babakoowa. Wanji. Tona kyoteka ku table gatfame togigattako. Tugigattako tukola. Kiki. Tukola tulina business. Muli very very expensive mwemoola. Mwerondalonda. Tulina kwemoola. Abawala mwenna ogenze w'omusajja kufuna ssanyu. Faina yagenda kulifuna. Omukanda transport. Kati bwotukayo n'agaana. Era ng'osa transport wanonyeyo ki? Wetukwata ku level ya transport. Nefu ufika omusajja waba mpise uwe kiba kitegeeza bagenda kundya mbangize mulabako. Lwaki omulabako? Mbangize mulabako. Miss is just to spend time. Tebakulimba omuntu yenna alina kasita akuyita. Aha. Bakasa ayogerera eri Bukenya media. Kabatali Bubisolo kusooka kati kambabulire. Ebintu bino mu byawule. Yes. Abakyala abasinga bo balinda buli kimu nti omusajja teeka ampisa yalina okumpa transport. Gendako ewa boyfriend yo nga naawe nako omutwalidde. Muguleyo ka canvas. Muguleyo ka sleeveless. Gulayo akantu obugumye emmere bukubugwani.
Bumaiko katwaleyo omusajja alabe agambe omuwala ono oba n'abaamu akatoola yenga jewange gatayina Kasuku yatugamba kira yagaba muno mu bakazi bwe tuteekayo ne tubalangira ati Kasuku alina obuzibu bwe naye si yategeera ennyo oli mukwano andi kakati Kasuku mukwano gwange naye si yategeera ennyo ate n'ebintu bya laavu byamulemerera tugula enkota y'ettooke ne tulangirira akyalina beautiful anti Kasuku ebintu bya laavu si yabisobola ennyo mpulira era omulaba asanga ali ku generator kati wabereka olongojjoloza saati alina obuto bakayima yalumufunisa okubanga omusajja alina olubuto ataza Kasuku afuse alina olubuto alina akabina bagenda yakugamba nti I love you mpulira naye omanyi nti ekigambo kyo twakikwata bubisibula agamba nti I love you nti abaana akwaga nti oba bayagala waliwo omuntu agamba nti I love you njagala kola sexy full stop tonkubira nja kukubira genda nzoyo gwenjagala naye bino noddawo anti abakazi mulina looko muli kulyato mugenze out mukoze sekisa okuba obusima olemerako kyale ewaffe bannange nze waffe muganda nange yayanjula nze bannange nze badde nsigaddewo nange jangu nyanjule mbeera nkuwadde omuntu akamulaba otandise kusaba kwanjula olusasera olusafuluuta ebyekika bimulinya tonaba ameketa amannyo kazi atomera bajjo naino abakazi betegera ddala baana b'abantu mwana mugagga ne kajja nga katunulanga akawompoke nga kalinga amalaalo naye naku zino nanyirira kazi atomere ogusajja gubbajjo namanyi gutegeera bannange ennaku wetantuusiza naye wanene bajjo yagalika naye manye osaaga oli atunulanga ekifulukwa alinga ekifuleki naye lwakwandoza nedoza edda yali alabika bulungi tolaba nga bwe bagambye nti rape mujja we yali alabika bulungi yali ategeerategeeramu bajjo ye nga tanayo kulya mbizzi wanandiga okulya embizzi bajjo mama afuluuta alinga genereeta kogwe naye nodduka afuluuta abeera ku mwenge aba akooye taba n'amaanyi kogwe n'omudduka nemudduka naye nali ndowooza osaaga bw'otava ku mulungi ofowooza nengamba kanve ku bajjo nedda engeri gye tukuba ebidongo life yaffe twabeera nnyo mu bidongo ate bapromota basooka okuba n'akasente kati nga batugula sigamba nti no namwagalwa sente no naye nalaba nti tufaanaganya omulimu tukola kiro tunyuka kiro maybe tuyinza okukwatagana naye si yategeera ennyo bebonga babeera bulinga babakaso naye bwendaba bizinesi gyataddewo olabira ddala nga sente azirina sente yazifuna naye bajjo nakyole mugezi nga ye omuntu mugezi naye ebyalaavu tabimanyi era tabisobola era nsasiramu ekirwaki wamma muwulu awaata n'emmere yafuna omukazi alina omukazi naawe tuleke yafuna omukazi lwako bano bannyo naye gyali omukazi tanobe sikiwa tayinza butanoba bajja waliwo abasajja bataagalika bajjo Kasuku waliwo abasajja nga bo okubaagala obeera ogudde mu ntaana obeera magombe ng'obeera ku bunkenke naye Kasuku ng'awangaza beautiful we anti kati beautiful ayinza oba atudde lw'abaana nga tomanyi kimutuuziizaawo obanga alinze Kasuku akyale oba nga akameza ke tekannawera ng'alina puroguramu